Abalimi b'ebikajjo abeegattira mu kibiina kyabwe Kibunyolo Sugarcane Growers Union mu ttundu ly'e Bunyolo Basattira olw'ebbeeyi yabyo etabaganya kubaako ke babifunamu ate nga bateekamu ensimbi zaabwe nnyingi mu kirime kino. Okusinziira ku bibalo n'okunoonyereza kwa Makerere University Economic Policy Research kyazuulibwa nti Bunyolo kye kimu ku bitundu ebisinga okulimwamu ebikajjo era nga kisinga Buganda ne Jjinja ebitundu 13 kusinziira nti kirimibwako ttani ezikomekkiriza mu 5. Farmers have come from, and they are coming from the whole of Bunyoro. How many districts? Well, they are coming from 3 districts: one Masindi, Hoima, and Kikube. Today it is the second time coming here. Our first time was on 21st of January when we were invited by the Ministry of Trade and Industry. We came in a big number, but unfortunately the minister postponed the meeting to today. Even today, the I can see the meeting is not there. Newankubadde ebyo byonna biri bityo abalimi abeegattira mu kibiina kino bakukuluma olw'okunyigirizibwa mu ngeri y'okwagala okuggyawo minzaani zaabwe ezipimwa obungi n'obuzito bw'ebikajjo nga kw'otadde n'okuserebwa mu bbeeyi y'ebikajjo nga babitunda. Minzaani zaffe baleke kuzitawaanya zisigalewo nga zikola. They just come, harvest, they transport your cane without your knowledge. And you sell, and you after selling, you can go for tallying after 2 weeks. But you tally something which you don't know. Because by the time they were weighing, you were not there witnessing what has come out from your field or from your farm. Kino weewaawo bandikigumidde naye ennamusa etuuka ku nnyooge be baabawa obusenya bw'obusulujju nga tebujja na mu maanyi ge bateekamu nga ttani ebagulibwako $11,000 era nga balumiriza kampuni ya Kinyala etayagala abalimi kubaako walala gye batunda bikajjo byabwe. When you compare with Kinyala you can say today you are paying, they will give you the money after 4 months, 3 to 4 months. And even their prices is very low compared to us. At this time, what is paining us as farmers, this ministry here, its intention is to close our business, that is by removing our way bridges. Abalimi bano babitegeezezza nga bamazeeko yafeesi ya minisitule y'obwegassi mu kibuga Kampala oluvannyuma lw'okubatambuza entakera wamu n'okwagala okusisinkana minisita avunaanyizibwa ku by'obwegassi naye nga abakuba ddole. Yes, sir. Good morning, sir. Okay, yes, sir. Yes. Yes. Come to my office alone and I speak to you. That I come to your office and you speak to me? Yes. Ssentebe wa union eno eya Bunyolo Sugarcane Growers Union Muhammad Kanzibiriane atubulidde nga bwe bagendanga babasaba okusisinkana minisita okumubulira okusomoozebwa kwabwe kwonna naye ensisinkano nebeeramu gozirina era kino ne kibajja mu mbeera okukakana nga waliwo akafubo akeetabiddwa mu munnamateeka wa union Ian Musimbuzi ategeezezza nga bwe bakkaanyizza ne kamisona okubaga ekiwandiiko okumalako okwemulugunya kwabwe mu ssabbiiti eno. Abalimi bano tebabadde na bigambo biwoomu eri minisitule. Naye lwaki bano abakozi bamwe batuyikiriza kakati batuzaayo nga ate bateekateeka olunaku luno boogere amazima si be bateekateeka ensisinkana zino. Yes, bonaaba tebatuwadde nankani bwe batuwadde bwenkanya tujja kugenda mu kooti etubulire oba definitely ffe ng'abalimi b'ebikajjo tetuyina ddembe kutunda bikajjo byaffe nga bwe twagala.